Abalangira n'Abambejja, abasebo ne basebo bazzukulu ba Bassekabaka balamusizza bajjajjaffe abakulu b'obusolya, tubalamusizza. Abataka abagundiivu tubaagala nnyo era tubalamusizza. Tulamusa amikwano, abaana n'abajjwa n'abazzukulu n'abako mwenna aba Buganda tubalamusizza. Mbejja ndagire tajooba. Kakati nno olwaleero ng'era emabegako eyo mu mwaka guno nga gwakatandika twabasuubiza nti tujja kuddanga kigambo mu kigambo, kikolwa mu kikolwa. Olwaleero ne kindeese nzize okutangaaza Abaganda, naddala Abaganda bakyali abato, waliwo n'abakulu abatamanyi bintu bino, nti teri muntu ayinza kuva gy'avudde oba kika ne kigenda okwetondera Kabaka nga kigenda Mmengo Bulange. Emmengo eyo ennyumba y'abataka ba Buganda, Mayiga Bawalana, n'olukiiko olwo oluli mu bataka ba Buganda lwateekebwawo mpolampola nga bwe bagenda okumaliriza ennyumba eri gavumenti ya wakati gye yatwala eyitibwa Paalamenti. Paalamenti ya Uganda yazimbibwa nga Paalamenti ya Buganda. Ennyumba eyo y'Abaganda be baagizimba, si Uganda. Uganda gavumenti yatandikawo nga terina kintu kyonna. Ennyumba eyo yazimbibwa nga ya House of Commons, namwe munaatuulanga abantu nga bakatikkiro ba Buganda. Ennyumba Bulange Mmengo n'ezimbibwa nga y'abataka ba Buganda, House of Lords eya Buganda. Kikwasa ennaku era kyennyamiza nga Mayiga ngamba kano kakabuyonjo ak'enkoma ke nababuulira, akayu ke bayita Mayiga akawunyira Buganda yonna, kaleese bannalwanda bannene kabateeka mu layini. N'abatali bannalwanda kwanze sikakasa bulungi oba tamala emirundi ne famire ye nga ddala Baganda, bwe baba nga Baganda bansonyiwe. Nalabako omukyala gwe mmanyi obulungi ennyo, ye mmumanyi nti mukyala Muganda ng'ali ne famire ya Tamale Emirundi. Kye saamanyi oba naye mukyala wa Tamale Emirundi oba atya simwemanyi, omukyala oyo mmumanyi. Yali mukyala musuubuzi nga ali ku William Street mu myaka gy'ekyenda awo nga musuubuzi. Kaakati namulaba nga bagenze okwetonda. Maama, nali nkumanyi, saagala kwongerayo birala naye nga nkumanyi kungulu, simanyi bya munda. Naye mwakola ensobi. Mu Buganda ab'enkima tebeetonda, tebagenda kwetondera kuvuunamira Katikkiro wa Buganda. Mu Buganda njagala okutegeeza Abaganda, ntangaaza mmwe abavubuka, abalangira abato, abalangira abakulu, waliwo n'abannaalinnya abamanyi ebintu bino, waliwo n'abatabimanyi. Naye Kabaka wa Buganda bamwetondera batya? Bwe bati bwe beetondera Kabaka wa Buganda. Musooka ne mutwala Abaganda lwe bayita olukanda, ng'ekitegeeza nti mulalika Kabaka nti mwetegeka okujja okukuba amavi. Kabaka tebamwetondera. Mujja okukuba amavi nga mulina ekisobyo kye mwakola. Edda mu mirembe egy'edda ne juzi ku Ssekabaka Muteesa ng'afunye obutakkaanya ne Mugema, kiki ekyakolebwa? Kino kye kyakolebwa mu myaka gya 60 oba mu gya 5 mu 50s. Ekika ekyo kisooka ne kitwala eri Beene, kitwala empeewo. Ekika ekyo kiyigga empeewo ne kigitwala mu lubiri oba ku lubiri ewa Beene ne kiraalika. Abaganda ne bamanya nti Kabaka ajja kwetonderwa. Kabaka bw'akkiriza
emboneka oba omwezi oguddako abantu abo bakkirizibwa okujja mu lubiri naye kabaka bamwetondera butya tebamwetondera na bigambo muleeta ngabi nga nnamu engabi ensagala ye yeetondera kabaka wa Buganda kyova olaba nti buli kika mu Buganda kyatyanga okusobya okuzza omusango ku kabaka muleeta engabi nga nnamu nga nsagala ye yeetondera kabaka wa Buganda ate era kabaka naye bw'aba abasonyiye engabi ye yagireka n'egenda nga nnamu obwo bwe bwekwetondera obwakabaka bwa Buganda so sigenda mu ofiisi za Mayiga so sigenda wa kabaka ekika ekyotondera kabaka wa Buganda nga kyazza omusango gwonna kitandikira ku musajja omuganda gwe bayitanga Naggomola bwe yasalirwa omusango nga gumusinze Naggomola n'akwata engabi ennamu n'agitwalira Ssekabaka Tembo nga yeetonda okwogera ebyanjwanjwa. Naggomola musajja ayimirira mu Buganda n'ategeeza Obuganda nti kabaka amuzuddemu ebizibu alabika takyali ye yennyini oli ye yaliwo. Bw'ati Abaganda bavunaana Naggomola. Ab'ekika kya Naggomola ne beetonda engabi batwala nnamu okwetondera kabaka wa Buganda so si malusu nangeregeze wa Katikkiro gwe bayikana akayumba ak'enkoma ke bayita Mayiga. Kyannaku nnyo olwaleero era Abanalwanda mweddeko mweswaza lwakuba nti mwe temuswala naye Abannalwanda abamu muswaza Abannalwanda abategeevu. Ensi yonna ejja kubamanya kuba tujja kwogera ebintu bino tubiddemu ensi ebategeere nti Abannalwanda temuli bantu bangu, mulimu Abannalwanda abalungi naye omulya mmamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna Abaganda bwe twogera. Abannalwanda mmwe mutaddewo enkola eno kubanga nabali abamirundi kati sitegeera bulungi oba ddala Baganda bwe baba Baganda ng'ate ne mirundi yagambanga nti Muganda kiki ekyamugana okubuulira abaana be nti ebyo tebabikola mu Buganda n'Ow'Enkima takikola. Kabaka bwe baba mumwetunda bamutwalira engabi ensagala nga nnamu. Kabaka n'ate engabi eyo ensagala n'egenda ekitegeeza nti abantu abasonyiye. Kati mutubuulire bwe mwagenze wali Emmengo oba noono Gasumba agambye mbw agenda kwetondera Mayiga mutwale eri mu bibeeyi byammwe mu Kinyarwanda mu binywero gy'oba omutwala akolere eri effujjo lye. Mwasooka ne mugenda nti muzze kubanja ttaka kabaka mubanja ettaka ne mugenda Emmengo egyo emyaka teginnawera n'ebiri. Bwe muvudde awo ne mugamba nti babasosola bwe muvudde awo ne mugenda eriwero ne mugamba nti era Omunnalwanda Mayiga nga yagamba temuddamu kubanja gavumenti. Bw'avudde awo n'agenda n'agamba nti Ebungereza yabaddeyo abantu bana abeekalakaasa mwami gwe Kayumba kali ak'enkoma owunya Mayiga owunyidde ensi yonna teri muntu mu Buganda mukyawe nga Mayiga naye empaka ennemeremu zikubya mukyawe Mayiga ojja kubwa Mayiga ojja kutuukako ekintu ky'obadde olowooza tekisobola kutuukako lwa kufuuka mpulukutu za musota. Omuganda akuga nti mpulukutu za musota zigenda na muggo. Naye kabaka bwe baba mwetondera batwala engabi ensagala bagitwala nnamu okwetondera kabaka. Okuzibuwaza ensonga eno okubeera bwetyo kyateetera Abaganda okuwa kabaka waabwe ebigambo ebitamuvoola nga buli omu yeegendereza agamba najjawo engabi ennamu okutanga beene. So nga mu bika ne mu bulamu obwa bulijjo bw'Abaganda naddala abataka abaagalana
bwatanganga munne namutanga ekita ky'omwenge namutanga n'embuzi ne basala embuzi ne bagigujja ne banywa n'ekita kyabwe eky'omwenge abakyala ne babawa omubisi omusango ne gukomaawo ne baddamu ne bakwatagana mu mukono ne basikagana mu mikono ne kiggwa naye kabaka wa Buganda bamutanga n'engabi ensagala nga nnamu kabaka n'agita netambula nekitegeeza nti nno akusonyiye naye ebyo mulimu ebyokwewodola tebirina makulu. Ono omunnalwanda Gashumba agenze w'omunnalwanda munne Mayiga kali akayumba ak'enkoma akawunyira Obuganda bwonna akakyuma akajjudde n'ennyengere katonnyemu n'enkuba tekaliiko mabaati kakyumira Obuganda bwonna mbu tugenda kwetondera Mayiga ensi yakukyawa nnyo sinze nze katajuba ensi yakukyawa Mayiga owunya bajja kukola ekintu ne famire yo kyeri ejjusa kyeri feerojja lwakufuuka mpulukutu za musota nakweyongera kwetuyulira ku Buganda emabega keyo nabagamba nti Mayiga abantu abali mu tageti ye ab'okuddako okutemula mu Buganda ye Mutaka Kasujju Lubinga Abdulmalik Migadde n'omutaka Kayiira Gajuule nakyogera kubanga yakiŋŋamba yakinkakasa nti kituufu nga bayagala okuzza kwona ow'endiga gwe yakatemula obutemuzi abataka bano mubalabule mukatambi kano nyongera okukubagiza omutaka Kayiira Gajuule sikumanyi bw'ofaanana niyo oli jjajjaffe mu Buganda sikumanyi naye akumanyi akumpeera akatambi kano ate era bwe baba betondera ssebo Mayiga omuntu yenna yetondera kabaka tagenda wa Katikkiro kuba Katikkiro mukopi be kopo gegajjajjange Kagali ge yayogeranga nti nze ndi Katikkiro naye ndi mukopi be kopo musajja w'envuma kabaka we baba bamwetondera ebintu ebizze okwetondera kabaka bikwasibwa Kasujju ne Ssaabaganzi wa kabaka oyo kabaka ye mu kukkiriza nti abasonyiye agamba Kasujju n'ate engabi eyo negenda mu ttale engabi ensagala ye yeetondera kabaka wa Buganda so si malusu na buno busaati pa nantuuyo nze nomba maze babuuzaako sijja kweyongerayo naye nga ayisa abasajja kabaka beene mu kabaka wa Buganda abo tebakolera mukolo gwonna nawe okimanyi Mayiga talina wayimirira kukolera mukolo ayisa abasajja tewali ababeerawo nga kabaka yeetonderwa Lubuga wa jjajjaawe azaala kitaawe kakati wali baddewo Lubuga wa jjajjaawe azaala kitaawe yabeerawo n'alaba ebintu ebyo nga bitambula abeerawo naye talina mukolo gwakola abeerawo bubeezi n'atunula n'alaba nti bitambudde bulungi Kasujju Lubinga omutaka Kasujju Lubinga yabeerawo nga beetondera kabaka era yakasiba ebintu ebyetondera kabaka so si eri empunga miyaga nobali nnyo okumpuliriza ŋŋamba ono mwami Kayumba baŋŋaye nti Mayiga nkuyite nga Kayumba kagamba nneme kuddamu kannyonnyola naye bwaba bakategedde Kayumba ow'Emmengo Kayumba eyafuuka omunaku
afuna yeetuma kyafuna kyeyeetuma nze kabaka w'ebweru, nze kabaka, nze nkusonyiwa, kabaka asiimye n'akusonyiwa. Kabaka ayogerera ku ggwe, kabaka ayogera. Kabaka is a man. Mu Buganda omusajja, buli musajja ayimirira ku ntumbwe ze. Buli musajja fumu yeemalirira, tayinza kwogerera ku Mayiga. Mayiga mwami Kayumba bangaye nti nkutuume Kayumba, nze mbadde manyi nti Kayumba kitegeeza naye bangaye nti tukuyite Kayumba Mayiga oyinza okulowooza nti ebintu byenjogedde mu bukambwe abalangira n'abambejja mu nsonyiwe, ebintu byenjogeredde njabulajabula kuba ngenda nyambukuwa. Ebintu byenjogeredde mu butambi nga nyinyonnyola kabaka wa Buganda yeetonderwa atya. Era kabaka wa Buganda teyeetonderwa. Kabaka wa Buganda bw'oba ogenda nga wazza omusango baga tugenze okkuba amavi, tebaga nti tugenze okwetondera kabaka. Kabaka teyeetonderwa owa Buganda, kubanga agendangayo okwetonda ate n'ojjayo birala. Ekirala Abaganda abamanyi omusango gwa Nnagomola bagumanyi bulungi, lwakuba abaddamu ne bagukyusakyusa ne bakyusakyusa, naye nga ffe ab'oluli olulangira omusango ogwo tugumanyi bulala. Nga bwe mbagamba nti waliwo ebintu ebyekusike bye tutayogera. Ebintu byonna byonna ebikolebwa singa omuntu oba kika kyonna oba omuntu yeetondera oba agenza okkuba amavi ewa kabaka wa Buganda. Okugenda okwetondera kabaka bakuyita kugenda kkuba mavi. Bw'ogenda okkuba amavi ewa kabaka ayinza okukkiriza, ayinza obutakkiriza. Naye ate okwo Kasujju mu kulungamizibwa mu busika bwe engabi eyagikolerako emikolo mingi nnyo gyesobola kwogera. Ate n'empeewo agikolerako emikolo mingi nnyo egimulungamizibwa emyoyo gy'asikira. Kaakati mwami Mayiga tolowooza nti oyinza okuyimira mu bigere by'abajjajjaffe n'ogaa nti kabaka asiimye akusonyiye, bazze okwetondera kabaka, ng'olaba kali kafaananyi ka Kayumba akakyuma nga ke kagamba kabaka asiimye yeetonda. Gwe Mayiga gwe beetondera mu Buganda tolina bisaanyizo bituuka kweyita kabaka. Lekeraawo okweyita kabaka. Ate era tetujja kukoma. Njagala nkutegeeza abakulwanyisa wagaye nti babadde bana, naye nkukakasa nti n'abazungu okuzimba ensi zaabwe ze muddukiramu ne mwepankirayo zaatandikibwanga, ekirowoozo kyatandikibwanga omumu. Omusajja wa Buganda omu ali enkoko ye, ekitegeeza nti omusajja wa Buganda omu asobola okwerwanako n'ataasa Buganda. Era wajja kubaawo omusajja erwanako ataase Buganda, atuwonya akayumba ako Kamayiga. Mwebale nnyo okumpuliriza. Abalangira n'abambejja kakati mu mbejja za Nsanzo ŋŋambye nti kabaka bw'aba asazeemu obutasonyiwa muntu, kabaka bw'aba tasonyiye kika oba muntu yazza musango ogwo, alagira Kasujju Lubinga n'abagendera ku mikolo bye simanyi abalala, engabi eyo bagitta. Kabaka awo aba tasonyiye. Era abalala olwajjanga empiima ku ngabi nga n'oyo bamukwasa mukaajanga nga naye eyazza omusango agenda n'engabi. Bino tebyalingamu kusaaga. Ebintu bya Buganda tebyalingamu kusaaga era tebiri mu kusaaga. Gwe bw'ovuma kabaka bw'otyo omutyoboola bw'otyo oba ovuma Buganda yonna, ova ovumye Baganda bonna era otyobudde obutonde bw'Abaganda ng'abantu. Oba ovumye eggwanga lyonna bw'ovuma Ssaabasajja Kabaka. So ate bw'ovuma Katikkiro oba tovumye Buganda yonna. Era Katikkiro wa Buganda si ye Buganda. Katikkiro wa Buganda abeeranga headmaster oba chancellor wa university. Nti chancellor wa university
bw'alekulira emirimu gye oba bw'akaddiwa olw'emirimu gye oba bw'awummuzibwa emirimu gye, yunivasite tebiggalibwawo, waddawo omulala n'atambuza enjigiriza eyo. Eyo yunivasite kinene nnyo. Essomero katugambe essomero nga Makerere college nti essomero lino liri litya, abaana bajja kusomeramu naye headmaster abaddewo bw'avaawo tekitegeeza nti essomero lijja kuggalawo. Katikkiro si ye Buganda. Katikkiro si ye Buganda. Era senga omuntu abeera ku Nnamulondo, Kabaka omulangira aba atudde ku Nnamulondo ya Buganda, nti bw'aba aseeredde nti Buganda erina kkomaawo, senga Buganda gye twogerako tetugirina. Ofiisi eya Kabaka tugirwanirira, ekitongole kya Kabaka tukirwanirira, olulyo olulangira lulwanirira ekitongole eky'Obwakabaka bwa Buganda. Omunaffe mwe tuyingirira batajuuba ne tugaa nti muleke tujooga kino tukikola. Abaganda tebakola bati, abalangira tebakola bati, nakino kyensonga ezitwogeza. Naye Ssaabasajja Kabaka bw'aba asazeemu katugambe nti omwami omu kati nga Tamale Mirundi omugenzi yanyiiza Kabaka, bw'amala okukisa omukono teri ayeetundira Kabaka ng'ali magumbe. Era abaana kye baakola bo bayimirire. Buganda nsi ya myoyo, kyekikulu. Senga Tamale Mirundi yajja ne yeetondera Ssaabasajja Kabaka nga mulamu, ekyo kyalibadde kikola. Naye ate ow'enkima si bw'akola, kubanga Mugema yasooka, Mugema Kamulegeya jjajja waabo Bannabalamba yasooka kutwala Mpeewo nga nnamu. Empeewo eyo Kabaka akwata effumu erimukwasibwa Kasujju ng'asumikibwa n'agikubako, nayo n'eteebwa n'egenda nga nnamu. Ekyo kitegeeza nti nzikiriza. Akwata effumu eryamukwasibwa Kasujju oba Naluwangala, sikitegeera, sibimanyi bulungi kubisengeka. Alikwata oba empiima Naluwangala yesala emisango, Kabaka agikwata ng'asala emisango gya Buganda. Agikwata n'alyoka alagira Kasujju ekyo kukola. Empeewo eyo nayo bagita n'egenda nga nnamu. Kabaka abakkiriza era alagira Kasujju nti giteegende. Bwe bagita n'egenda, Kabaka abakkiriza okujja okumulaba. Kuba Kabaka nga Kabaka, nabagamba nti kati oyo Kabaka Muwenda Mutebi asikira Bassekabaka nga 43. Omwo mugenderamu abalangira abakulu, abalangira abatabalibwa mu Bakabaka naye ng'ate bo Bassekabaka. Abalala temujja kitegeera kuba temumanyi bulungi bino bintu. Abalangira muno mugendamu Goloba Empunga, Kigoye Enkoowe, Lukange Mayangayanga, mugenderamu Semalume Ekkona, mugenderamu Kibooli n'abalala. Bawonya Ekkangu, Sempiira, Kawagga n'abalala bangi abagendera mu bano abalangira abaggyibwako obuba. Mugenderamu Wampamba, Sirumira Bikizi n'abalala sijja kubamalayo. Naye kyembagezaako kubagamba, Kabaka bw'omunyiiza, tonyiiza Kabaka gw'olabako ayo mu ntebe, onyiiza myoyo. Waliwo abatugaa nti Abaganda mukkiririza mu mizimu. Si mizimu, si mizimu. Kuba gwe tojja kuŋŋamba nti bw'osituka n'ova wano n'ogenda e Buyudaaya n'ogamba nti ojja kusinza abaayo. Nabo bajjajja baabwe, bazzukulu baabwe babalabanga ffe bwe tulaba ffe bajjajja baffe. Bajjajja baabwe balaba nga Bayibulayimu, bajjajja baabwe nabo bayina n'obutuulo, bayina amalaalo we baaziikibwa, lwakuba nti go baagazimbako ennyumba.
era n'Abaganda baabo baayigira ate kuffe mu bujjajja bwaffe kubanga Obuganda businga abantu abo obukulu. Kakati gwe bw'ŋŋamba nti bwe nkola omuzizo gwa jjajja wange mba mukyamu naawe gwe oli mukyamu kuba teweetegeera ky'oli. Nze njagala nkubuulire nti Kabaka wa Buganda ne bw'omufuula paapa asigala asikira bakabaka baddugavu Baganda ba Ssekabaka tayinza kufuuka muzungu era baasikira baba Baganda era n'entambuza y'obwakabaka bwe oba obukulembeze bwe bwa Baganda basajja Baganda. N'olwekyo muzuukuke mutulo musisimuke mulabe Kabaka wa Buganda yeetonderwa atya. Ekika ekyo kiyigga empeewo kigitwala nnamu tettibwa etuuka nga nnamu. Era Kasujju Lubinga yagikubako empiima gye yakwasa Kabaka ng'amusumikira. Simanyi Naluwangala oba ye Naluwangala sikitegera bulungi. Kasujju alibatangaaza agikubako n'eteebwa n'egenda nga nnamu ekitegeeza nti Kabaka talina busungu ku mmwe mujje mukole omukolo ogusembayo. Omukolo ogusembayo gukolebwa omwezi gumu okuva lwe baleeta empeewo. Omwezi gumu bwe guggwaako baleeta engabi ensagala. Jjukira nti baalinanga ziyigga mu bibira mu bisaalu mu bisambu okuzifuna. Agiyigga n'agireetera Kabaka nga nnamu. Bw'atyo Kabaka alagira bw'aba abasonyiye alagira era Kasujju Lubinga n'agikubako empiima n'agita ekitegeeza nti Kabaka akusonyiye. So Kabaka tajja kugamba mu bigambo nkusonyiye tamala emirundi mu mirundi nkusonyiye nga kali Akanyarwanda Kamayiga ke byabadde katavujjanira mu Mmengo. Kabaka antumye, Kabaka asiimye. Lekeraawo okwogerera Kabaka. Kabaka si lubaale nti ayogerera ku mutwe gwo. Kabaka asobola okweyogerera ale tasigira atugamba. Naffe tukimanyi nti Kabaka tasikirwa. Abaganda bagamba lubaale w'omulamu tasamirirwa. Kabaka nga mulamu tayogererwa mulala. Yeeyogerera n'ennyimba weeziri. Yeeyogerera Kabaka wa Buganda yeeyogerera. Weeruli oluyimba. N'olwekyo Mayiga leka kuddaawo mukoze obukuuli mwasazeewo okuzannya katemba bajje bakwetondere. Bakwetondera ki? Mayiga njagala bakwetondera ki? Bakwetondera okubba enva z'abende n'ozirya n'oziwuta n'osolobeza n'oluwumbo n'oluyuza. Kibaba bakwetondera. Bakwetondera ki? Mayiga Abaganda bakwetondera. Mayiga tamala emirundi akwetondera ki oba Abaganda bakwetondera ki? Oba oyo Munnalwanda munno oyo atunula bijijidde oyo. Nampa wengwa ne mbasajja tombalaayo ne mbakazi tombalaayo. Simanyi Gasumba. Omusajja atuuse awo. Lwaki tolina mukazi wuwo? Siri ayolesa mubiri. Gasumba bw'abanga muntu mulamu ddala nga ayagala nnyo Kabaka ate ye bye yayogera emabega olowooza twabyerabira. Yalalika n'Abaganda nga baba Nalonde bagenda okututta batumalewo. Yeetondera Mayiga oba yeetondera Baganda? Ate n'abikolera mu ofiisi ya Kabaka. Kakati Gasumba kwata Munnalwanda munno mugende eri mu bibeeyo byammwe mweyogerere eyo. Si mu Bwakabaka bwa Buganda. Mayiga ne bwe banaakusibawo batya ojja kufuluma Mmengo. Ekibi kyokka kyokka kye naalibadde ŋŋamba nti waalibadde ofuluma nga bukyali. Tetwalyagadde ofulumewo ng'otambuza bwato, otambuza mugongo nga bwato. Tetwalyagadde oveewo ng'otambuza mugongo. Naye otulese nga tetulina kyakkola ng'ekyo kye kirina okukolebwa Mayiga okuva ku Baganda. Era bajja kikukola. Watemula omutaka omwaka gumu ne mutta omutaka ono gwe mwawa Navagenti ow'Empologoma kubanga yali abawaabira olw'ettaka ly'aba Empologoma. Oyo musajja watu ne mumutta. Musajja abadde muvubuka. Teyalina mukadde. Teyalina ndwadde. Ne mumutta.
kakati era Mayiga ogezaako okutta omutaka Kayiira takulina ku mutawaana gonna. Wagamba oyagala okutta Kasujju kubanga ajja kukulemesa okusaako Wasajja. Mwanyiga nnyo nga Kasujju agaye nti Wasajja takolewanga mukolo gwonna gw'abalangira. Muyinza mutya okutuuka nti omulangira wa Mujaguzo nga musajja wa myaka 60 nga takolanga mukolo gwonna. Omusajja ow'emyaka 60 tayingizibwanga mu kika mwagamba nti mulangira wa Mujaguzo. Oyo si mulangira wa Mujaguzo ate era si mwana wa ngoma ya Buganda. Wasajja David. Mbuulirayo omusajja n'atuuka mu myaka 60. Kubanga Wasajja yazaalibwa mwaka gwa 65 mu mwezi gwa 2 nga kitaawe Mukama w'Ettoolo akyali mulamu. Owulidde? Kati Wasajja ne bamuleeta mpona ne bamusonseka eno. Kati gwe mutugamba nti n'omulangira David Kintu Wasajja. Njagala mbabuuza abalangira ba Buganda ani yali agenze okutuuma omwana ne bamutuuma erinnya lya Kintu? Kuba mpulira nti amannya ago mulangira Simbwa ye yagamuwa. Kye simanyi kinaako bukakafu. Ti bwe yajja nga bamugye mulangira Tebandeke amugye ku Luzzi e Kabowa gye baamusanga ajje nga akireminga nti mwana wa Muteesa. Baamutwala mwana Tebandeke yamukwata n'amusitula n'amutwala ew'omulangira Mugema Simbwa bwe yamutuuma amannya ga Kintu Wasajja. Wasajja afubutukayo wano mu 89 ng'abalangira ba Buganda terina omwami omanyi yadde yamulabako yadde yamuwulirako. Kyokka nga gwagamba nti yakulira wa Ndagire, Ndagire yasiibanga Salaama. Ndagire yasiibanga ajja eno nga tayogerangako nti oyo mwana wa Muteesa. Bwe twogera ebintu bino nga mutugamba nga mutuvuvuba nga muyomba nga mukola mutya. Wasajja ne Kabaka yennyini Wasajja we yasookera okugenda. Kabaka yennyini confess to some people n'agamba I don't feel like this guy is my brother. Ne batandika omumu kukuutirizaako ne bamutokota kakati nga omulangira wa Lugembe bw'amaze okuseerera kakati beera noono obeereko n'omuntu obeereko ne muganda wo nga bamutega mbega wa gavumenti nga bamutega omusajja ensowole mu Buganda. Laba omusajja byakoze abbye ettaka kati bamubalira kwenyiga mu butemu bwa Dokita Kasaza, mu butemu bwa mwana wa Ssenga Mumbejja Muggale, bamutadde mu butemu bw'okutta omwana wa Golooba gwe bayita Arnold Simbwa muzzukulu wa Muteesa. Wasajja yennyini ye yamutta nga balina oyo Mayiga. Bwe tusirikamu ne mulowooza nti tuli basiru, tetuli basiru. Bino ebintu bye mukola bibamanyiiza. Kati juzi twagamba Nabalamba ng'aziise Rwanda nti engeri gy'ojja n'olina na Kabaka nga okyetadde mu kifo kya Lubuga toziika kubanga ne Kabaka taziika, yagaana. Avudde awo agenze aziise w'ekitiibwa Joyce Mpanga. Kati ne juzi wano kuwava munno omanyi kaagala nnyo okuvayo obuntuntu obwo bulinganga obugwa ku maaso ngamba kano ka Nabalamba. Avaayo agenda okuziika ewa wava munno omu ku ba victims ba Mayiga. Wava munno mu 99 embaga ya Kabaka yabeererawo. Omusajja yakola nnyo mu kuteekako Ssaabasajja Kabaka. Wava munno yakola nnyo. Wava munno akoze ebintu bingi byakoledde Obuganda. Naye Katikkiro Mayiga ne weetaba mu kutta omwana we. Mulekeraawo Mayiga okutambuza obutwa. Abaganda naddala mu abalangira abakulu abalangiranga omulangira ow'Ekibuli. Mwegendereze nnyo temwesembereza Mayiga. Mayiga muwi wa butwa. Mayiga ali trained okugaba nerve agent. Mwegendereze nnyo Mayiga. Abamu mulinjulira oba ndi bankyali mu nsi oba ndi basiriimu oba muliwulira butambi buno nti Mayiga ye mutujju wa Buganda asooka. Abazungu okumukyalira mugende mumukyalire. Naye oyo mutujju wa Buganda asookerwako. Bw'olinaana Mayiga weewala omuntu alinaana Mayiga. Tomutwala mu nnyumba yo, tomwerinaanya ku mikolo gyo. Oyo omusajja mutujju mutemu.
abalangira n'abambejja mwegendereze ebintu bino Mayiga byakola tabikola nti tabimanyi abikola kusaanyaawo ffe n'oluli olulangira n'Abaganda n'ennono z'Abaganda teri muntu ayagala Bwakabaka tabeerangawo kyovula nti bamukozesezza n'akola buli kye bamugamba mwebale nnyo okumpuliriza Mukama Katonda abakuume